Olwaleero mukkirize tulabe ku birungi Allah tabaraka wa ta'ala byawa omuntu yenna aneetantala okusiiba omwezi ogwa Ramadhaani. Abasinga tulemerera okukola emirimu era tulemerera okukola ibaada lwa nsonga tetumanyi kiki tufuna. Ffe abantu Allah yatutonda nga twagala nnyo etufunira. Omulimu naye guba gukaluba gutya ebbanga lyetumala nga tutegedde kye tugufunamu gukolebwa. Tebulaba osobola osanga omuntu mu suweegi ali gwe mulimu gwakola lwaki gulimu ssente olw'okuba amanyi kyafunayo asobola okugukola. Kali omuntu buli waaba nga tamanyi kikyafuna tasobola kukola. Essola Allah n'amala agijjako empeera tetusobola kuddamu gisaala. Webeera hijja Allah n'amala agitugirako empeera simanya ayinza kudda Makka. Bwe zibeera ibaada zonna ng'okusaddaaka Allah n'amala akuggyako empeera sisuubirayo musiraamu yenna ayinza kuddamu kukwata mu nsawo lwaki tekuli mpeera. Olaba ibaada ezimu ze mudhaafa oli n'abako ibaada zaanafuya ibaada nnungi alhamdulillah naye nze ndaba nnafu n'agireko olw'obunafu kale ate olw'obutyanga togifunirako ddala. So n'olw'ensonga eyo kijja tuyambako obaolyawo okusiiba ikhlaasan lillah nga byonna byonna tubikola lwa wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekisookera ddala wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyakolera omusiibe tubaidu saa'ima ani shaitaani. Omuntu yenna asiiba Allah kyasooka omutaasa amutaasa ekitonde shaitaani n'obubi bwakyo. Omuntu kasita asiiba emu ku byokulwanyisa bitulina eby'amaanyi eri omulabe waffe omukulu shaitaani kyekyokulwanyisa ekyokusiiba. Kasita osiiba Allah tabaraka wa ta'ala ng'omulabe wa mukkakkanya amaanyi abatasobola kukufunza abatasobola kukutawaanya, naye abasinga tetumanyi mulabe waffe nti yeetaaga olwanyisibwa ddala ennyo n'amaanyi. Omanya yitibwa Khatim al-Asami rahimahullah yalina omuyizi we gweyita Shafiq al-Barqi. Omuyizi we oyo katuka akaseera ng'amaze omumusomesa n'amuta agende mu holiday. Kaseera kaali ka Hijaz holiday, wamala okuva mu holiday akomewo. Naye we yakomawo Sheikh we n'amubuuza owaaye biki byolabye mu holiday. Yamugamba ndabyeyo ensonga nnya njagadde tuggyeko emu. Esooka yamugamba nti wentuuse mu gitamaa gw'abantu mu society y'abantu ndabyemu ebintu bina, naye ebintu ebyo ebina mbadde sibimanyiiyo nga tewabinsomesa. Muyizi yagamba Sheikh mu bantu bembaddemu nsanzeeyo ebintu bina, naye ebintu bina ebyo tewabinsomesaako era sikuuliranko ng'obinsomesa. Namugamba ekineewunyisa wentuuse mu bantu nsanze buli muntu alina omulabe, naye ng'omulabe waabwe gwe balina ate si gwe gwe waŋŋamba omulabe waffe omukulu shaitaani, naye nsanze abantu buli omu omulabe we gwalina mulala nnyo. Abalala abalayi baffe baneiba, abalala abalayi baffe mikwano gyaffe, abalala mirembe betukola nabo betufuula abalabe. Kati omusiraamu yenna buli wategeera nti okusiiba kumutaasa ku mulabe w'omukulu shaitaani alina bbeera ng'akwettanira n'okutali kwa Ramadhaani, wabula okusiiba kwonna kakubeerenga kwa sunna kakubeerenga kwa faradha, oteekwa buteekwa Allah kubanga akutaasa obubi bw'ekitonde shaitaani. Kyobulaba omwezi we gutuuka ogwa Ramadhaani mu hadithi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omwezi gwa Ramadhaani we guba gutuuse idha jaa Ramadhaani, omwezi gwa Ramadhaani we gusembera Allah n'aguleeta tuvudde mu Sha'ban tuyingidde Ramadhaani. Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithi Nabbi yagati Allah atukolera ebintu bisatu olw'okujja obuziko omwezi gwa Ramadhaani. Esooka agamba nti futihati abwaabul janna, omuntu buli waayingira omwezi gwa Ramadhaani ne gusembera ne gumusangawo Allah tabaraka wa ta'ala gulawo emiryango gy'ejjana. Ekyokubiri n'agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala aggalawo emiryango gy'omuliro gyonna Allah n'agiggala. Lwaki? Abantu bano basobole osiiba nga baliko okusaasira kwa Allah. Ekyokusatu Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam ne shaitaani Allah agikwata n'agibateera ku njegere ereke batawaanya. Kyova olaba nti mu Ramadhaani ebikolwa byonna eby'ensonyi shaitaani byeteeka mu banadamu n'abatali basiraamu basonyiwa lubiyimirizaawo. Mu mwezi gwa Ramadhaani abamu bamanyi balina ekigambo kibafulumya nti mu Ramadhaani omwenge tegutambula, ne bagamba nti basiraamu be bagunywa. La, n'abatali basiraamu
kuba shaitani Allah abagisibye kali n'abatali basiramu beetera okutawaanya ne bajja ne banywa omwenge eba tekyabatawaanya basigala yeewaka baba tebazze kugonya tekiri nti basiramu be bagunywa shaitani Allah abagikutte batawaanya kiraabu ziba tezijja kgenda mu bantu lwaki abantu abandigenzeeyo ekyandibatawaanyiza bagendeyo tekiriwo shaitani yandibadde babulankanye bagende mu kirabu teriiwo Allah tabaraka wa taala agijjeewo kati shaitani Allah mbyatukolera muti yenna naasiiba ekyo Allah kimutaasa olaba n'omuntu omwenze mu mwezi ogwa Ramadani imaani erinnya najjukira n'amanya nti ekikolwa kyabadde akola kibe haramu abadde akola obwenzi emyezi 11 n'atuuka mu mwezi ogwa Ramadani imaani n'erinnya abamu batandise ddotikka abakyala abatali baabwe be babadde bawangaala nabo batandise ddo batikka baddeyo mu kyalo mbwasiiba omwezi gwa Ramadani nga talina kimutaataaganya olaba naye ku bwenzi bwakoledde ebbanga atidde okusiiba ate nga wakola ezambi lwaki omulabe we abadde amutawaanye emyezi 11 Allah tabaraka wa taala yamusibye Allah yamugye mu bantu n'abaako wamuteeka kati naabanga takyatawaana abantu ne basobola okubeera nga balaba amadhambi gaabwe osanga omuddu ne yeekomaako naga sijja kulimba nasiibye saakulimba nasiibye bulijjo amukaka okulimba taliiwo bulijjo ekitonde ekimusindikiriza okulimba Allah tabaraka wa taala akisibye hatta nawe osanga kirimaanyi n'omuyiikiriza era agamba nti nandikubire Allah akusaasidde lwakubanga nasiibye kubanga ekitonde ekibatawaanya mu biseera ebitali bya Ramadani Allah tabaraka wa taala yakisibye kali yenna anaasiiba bwandibadde ojaganya nga bukyali ekitonde ekiyitibwa shaitani Allah akisiba ne kitakutawaanya olabanga yenna alemedde ku mazambi mu mwezi ogwa Ramadani ye bwatyo abagakola lwakwagala kwe wabula ekitonde ekimusindiikiriza Allah tabaraka wa taala shaitani eri enkolo zino shaitani endala kwe zijja ebiragiro Allah abazikutte abazisibye ekyokubiri Allah tabaraka wa taala omuntu asiiba oba naasiiba omwezi ogwa Ramadani kino Allah tabaraka wa taala akikuwa ekyokubiri Allah kyakutaasa tubaidu saima an hawai nafsi Allah tabaraka wa taala omuntu oyo ayasiibye amuteeka wala nnyo n'okwagala kwa nafsi ye nafsi byegala Allah bimuteera wala ne nafsi eyo Allah n'agikwata ereke mutawaanya mu baana Adamu mulimu Allah gye bayita nafsi alhawa eyetutawaanya yetwagaza yetufuulira ebiri haramu nebifuula halaali yeyekusindikiriza okwagala ebiri haramu byonna abanyumizaako tulina omukolo gwe twaliko gwa musiraamu ng'awasa naye nali sirabanga ku mukolo musiraamu nga gule tekwali yadde ekivuga n'ekyemu mizindalo bagireeta ne gibeerawo abaana b'obuwala bajja okubuuza bajja bambadde jeribaabu ne bajja ne babuuza ne batambula ne bagenda ne baleeta abalala ab'obulenzi ne bajja ne babuuza nga tewali ndongo tebabajje nga batambula bazina ne batubuuzaako ne kutambula ne bagenda basheekha abaaliwo ne bawa wasiya n'aboogezi ne bayogera ebigambo byabwe omukolo ne baleeta emmere omukolo ne guggwa ne buli gwe nnyumiza omukolo gwambuuza sheekhi mwanyumirwa mutya mukolo gwo mwagunyumirwa mutya lwaki ekibuuzo ekyo bakibuuza akagambo kamu akaabulako nti kuli ndongo kaleetera omuntu obuuza ogwo gutaaliko ndongo mwagunyumirwa mutya nagwanyuma gutya yaraba tegusobola kunyuma kati nafsi eyo etwagaza netulaga nti awatali ndongo temusobola kunyumirwa eyo Allah mu Ramadani gyakwata kyobulaba mu Ramadani omuntu asobola otunulayo erimu nga ddala atunuddeyo limu okwawukanako n'ennaku endala nti omuntu akwata ku liiso erimu n'alikanula nnyo eddala n'alikwatako n'azibiriza eddala n'alikanula nnyo alikubeererebwa mukyala alaba bamugambako lwaki nti abantu gatukubeyo limu erya Ramadani erimu libeera lya ddala gwe mwezi omuntu gwatunuulira omukyala yambadde obube n'aleeta n'istighfar n'akika n'atulaga subhanallah la ilaha illallah n'atalaga balala emyezi egisigadde nafsi eri nga tukyagirina ekyatutawaanya omuddu alaba n'ayita ne banne
aga fulani jangu olabe naye najja n'alaba ne bayita n'omulala we jangu olabe ate buli alaba n'atendereza Allah simanyi lwaki lega subhanallah muli ku haram ate mutendereza Allah inaga subhanallah la ilaha illa Allah labe ekitonde Allah kye yatonda bali ku haram batunira mukyala ali bwerere naye ate batendereza Allah mwezi ogwa Ramadani Allah lwakwata nafsi eyo neba ng'agikusembereza wala teyeegombagomba kyebulaba mu Ramadani omuntu nekyayagala ennyo myezi egisigadde ate tuyingira omwezi ogwa Ramadani akiteeka ku bbali buli haramu yenna omuntu asobola mwawula ddi neyawulira halali ne haramu omwezi ogwa Ramadani tegulemu kwebuzaabuza era osanga omuddu nga alina ezambi lyabadde akola nakuwa n'ensonga lwaki alivuddeko nasiibye nafsi eri ebadde erimwagaza ebadde mupaaluusa nafsi fenna tugirina Allah tabaraka wa taala we yali ayogera ku nafsi eyo yagitenda naga nti yenna anaagifuga nja muwejjana yenna anakwata nafsi yeyo n'agifuga wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa yenna anatya okugasimbagana ne Allah nafsi yeyo byeyagala n'agikomako n'etamufuga Allah agamba nti fa innal jannata hiya al-ma'wa kyanamuwaamu mu kufuga nafsi yejjana ekitegeeza si nnyangu bwe tolowooza nti ojja kuva eri omaliga gifuga nze nsobola nkola dhikani nkola ki wallahi si nnyangu buli ekiri haramu tukyagala tekiri nti tukireka lwakubanga tetukyagala buli ekiri haramu tukyagala aye tukyagalira ddala wanteriyo musiraamu ayinza butaagala kwenda taliyo era mulaba ayeekuumye nga talina zambi lya bwenzi aba atidde Allah babula tekiri nti ayagala abalala Allah abammi chance naye nga bwakwatira ku chance ekyo ekola ezambi eryo terisobola muwona kati Allah tabaraka wa taala nafsi yagiteekamu n'agyogera kunaga nti wa innahu li hubbil khairi la shadid eyo nafsi mu kwagala ebirungi yasukka mu kwagala ebirungi nafsi eyo yasukka twagala nnyo ebintu ebirungi twagala nnyo akaweweevu buli mazambi gonna buli kitonde kiganyumirwa akali musiramu tugende tulina imaani gwatayagala kuddawo olabe mukyala ali obwerere teri yatakyagala wallahi teri yatakyagala sijabaga nti buli omu takyagala fenna tukyagala naye lwaki olabanga weekomyeko kwe kubayita okufuga nafsi eyo oga biidhinillah kituufu kyenjagala nkyagala nafsi yange ekyagala naye zambi n'olireka eyo nafsi Allah gyatutaasa mu Ramadani ensonga lwaki eba omuntu asobola okubaawo nga alaba ebyo tebimukwata nako tayagala nakumanya ebyamazambi tayagala kubiwuliza nabbiwuliza lwaki nafsi eri emwagaza ebyo Allah tabaraka wa taala agikutte bantu bangi betwagala bingi nga biri haramu nafsi eyo yennyini yetusindiikiriza okwagala ebintu byonna byetwandiyagadde wa maa dhalika nga tebirimu na faida osobola osanga muvubuka muto alwana nnyo era akola nnyo obulamu bwe bwonna akwate ekisimu gye bayita iPhone mugimanyi era kakasa teri atajagala muvubuka alwana nnyo era akola nnyo akwate ekisimu gye bayita iPhone n'osanga omuddu mu mbeera ye gy'alimu ng'akwata kamapeesa nga mutebenkevu nnyo n'ebya iPhone tabirowoozaako nga wallahi tabirowooza nako atalina na bwetaavu bwayo nga n'abagikwata alaba balabe nga ye obulamu bwatyo gye bwatambuliramu kyobula abamanyi baffe abaasooka kye baasooka okwewalira ddala kuteeka duniya mu mitima gyabwe kuba nafsi eyo weemala n'epiikinga eri edduniya wallahi tosobola giwona kati mu Ramadani Allah agitutaasa nafsi eyo weemala n'epiikinga eri edduniya namwe wosanga oli nga nafsi ye yasiima maali ayagala nnyo emmaali ye tosobola gimujjako oyo nno osobola omusanga ng'ayita ku bamisikini asaba kyakulya muddu n'amuyitako n'avuma tebagala kukola singa yakola olwezi kati ate Allah amugerere ng'asaba mukadde muddu n'alyoka akubawo eggambo obuvubuka bwe wali weeyagala bweyagazi kati okaddiyo tutawaanya ali ku misikini laali awo anoonya kyakulya essente ze ng'awulira zimuluma nalabako omuddu ayalwala nafsi eyo nga ye nafsi ye ewulira yeetaaga nnyo sente ze ate Allah yamugaggawaza
tayagala muntu yenna avaayo kwogera ku kikumi kye yadde neki. Olunaku lumu twali tulina wetole ne wajja omusajja mukadde oyo ng'asaba kyakulya. Nagaa nti baana bange munyambe ku kyokulya, mbeera nzebo, mbeera mbi. Naye mukadde oyo waasaba ekyokulya, mu byonna kyenjagadde, mukadde oyo waasaba ekyokulya. Omuvubuka n'amugaa nti tuula wano, n'ayita ow'ekikomando. Wayita ow'ekikomando n'abuuza muzeeyi mubuuza amalawo mmeka. Nga gwe babuuza oba amalawo mmeka tamanyi ne kibategeeza. Nagaabuuza muzeeyi amalawo mmeka. Muzeeyi ow'ekikomando n'amubuuza omalawo mmeka. Muzeeyi n'akawaŋŋamula n'amugaa nti malawo 5. Omuvubuka n'agenda n'asala ekikomando n'akitikka essowaani ne kikola akasozi nga capati asaze za 10,000 ziri ennene. N'akitikka nkikola akasozi n'abikkako n'akaveera akabbulaaka n'aleeta. Omuddu ng'alaba okukwata 2,000 azikwata aziwa omusajja omukadde agenda alye ng'alaba kikaluba emmaali ye temuvaako. Ayagala nnyo emmaali ye. Ng'alaba 2,000 azikwate aziwa omusajja omukadde misikeeni ng'alaba kikaluba n'agenda amuguliza ekikomando nga capati basaze ya 10,000 capati 5. Muzeeyi yasaba tazimanyi. Bagenda ozireeta ng'essowaani kigere kya nvubu eriko n'omutwe ne bamuleetera. Baddu n'amubuuza waliwo ekirala nti mukama wange tewali, ezo tezikumala. Naye nga byonna ofaaki omuwa 2,000 agenda ovaako ki? Ng'omuddu alaba ovaako 10 kye kikaluba. Eriyo abantu Allah be yatonda nga tavaako yadde 10 kye. Nafsi ye mu kwagala ensimbi yasukka. Kati nafsi Allah gy'akwata mu Ramadhaani. Kyova olaba nti mwezi ogwa Ramadhaani osanga omuddu n'aleeta ebyokusiibulukuka, ensi yonna n'ekwata ku mutwe. Kaka fulani agabye ng'abadde tebamusuubira gaba. Ku bukodo bw'aliko ng'ensi yonna emumanyi, baaba lyawo najja ng'akaalakaala n'ekiwagu ky'amenvu nti la ilaha illallah, oyo fulani yaleese amenvu. Ne gwagaba n'atasooka kukkiriza ekyaddala ogabye nga tebamusuubira na kugaba. Nafsi eri ebadde emugaana emwagazisa emmaali ye mu Ramadhaani, Allah tabaraka wa taala agikwata. Ebimu ku Allah byatuwa mu mwezi ogwa Ramadhaani atutaasa ku nafsi eyo. Neba ntisobola tutawaanya, neba nga tegenda kukulemesa kukola ibaada, neba nga tegenda kukutwala mu mazambi. Olaba n'abatali basiraamu nafsi eyo Allah agibatasaako. Mu Ramadhaani n'osanga atali musiraamu ng'awulira alumirirwa nnyo obusiraamu n'osinga abasiraamu. Tuyita ne seeka wange awo ekawempe mukwano gwange imaamu. Sajja atali musiraamu najja n'atukwata ku mukono n'atuyingiza mu nzigo ttaaga mujje muna kyeyagala obbalaga. Watwala mu nzigo ttomo mulimu woteeri omuyita butonyinyira. N'atutwala n'atugaa nti wuuyo musiraamu ali ku kyamisana alya. Lwaki atuswaza? Naye ng'agamba lwaki atuswaza si musiraamu. Alya atya emisana mu Ramadhaani. Naganze baseeka kinkuttekere mbalabye nga muyitawo nenjagala mubaleetere mubaloopere. Wuuyo ali ku sowaani alya. Buddu twamusanga alya. Ne yeebuzaabuza aseeka ndi mulwadde ate atawuza si mulwadde ebbanga lyonna ebisibo byonna badde nga alya wano. Olwaliro mbaleese. Mugambe kasiibeko tayagala kuseeba nga hatta n'atali musiraamu awulira nafsi ye emulagira akola ekintu ekirungi. Waliwo abaddu be tulaba najja ku masjidi nga n'obusiraamu si musiraamu naye ng'alaba alina okwenyigira mu kuseebolola nga si musiraamu, nga n'ebyobusiraamu tabimanyi nako yadde, naye ng'awulira muli mu mutima kimulumiriza asaanidde yenyisinga abasiraamu. Tuyita ne seeka tere mubaloopere wuuyo ali ku sowaani alya. Muddu twamusu kuseebolola tulina we twali nga omuddu nga si musiraamu. Masjidi emu nasaazangayo taraweeh ng'asiibululayo si musiraamu, naye nga buli Ramadhaani aleeta emmere
abasiraamu ne bafumba n'agula ennyama buli lunaku ng'abaddu bateeka okulya omuceere n'ennyama. Ne bagenda bamugamba nti ate woogula amenvu n'entende ate kisukka. Amuddu n'aleetanga entende ze n'ateekaawo, n'aleetanga amenvu n'ateekaawo, abaddu ne basiibulukuka naye nga si musiraamu. Nga nafsi eri ebadde emuziyiza okukola emirimu emirungi, Allah agikutte. Kati omuntu yenna asiiba ne mwezi ogwa Ramadhaani Allah byasooka otutaasako nafsi yaffe eyo byeyagala. Nafsi yaffe eyo byeyagala, kuba ate byeyagala emala n'ebinywererako. Olaba n'abashiriku bava ku shereke mu Ramadhaani, omushiriku n'ava ku shereke we ne mugenda babaga nti sikyabisobola ebyo nasiibye. Bajjajja n'abasiibula Ramadhaani egenda tuuka, abaddu basiibule balubaale. N'agenda mu kyalo nga gwe mukolo gwe gwakola ogusembayo, agenda mu Ramadhaani. Era wamala okukola emikolo gye egisembayo n'ayolekera mu Ramadhaani nga bajjajja amasiibula okudda mwezi gujja nga Ramadhaani ewedde, n'agenda asiibe nga teri kimutaataaganyiza. Nafsi eyo ebakisindiikiriza bbaaga za shiriki Allah gy'abataasa. Era nafsi yemu Allah tabaraka wa taala gyataasa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kyovulaba obulamu bwa nabbi waffe yali si muntu ayeegombagomba, ate ng'ali musajja mugagga. Yabeerako mu nnaku akaseera we yakulira, naye we yakula Allah tabaraka wa taala n'amugaggawaza. Wawajadaka ailan fa aghna, Allah muga twakusanga oli munaku fa aghna, ne tukugaggawaza. Obujulizi obutulaga nti nabbi waffe yali mugagga, naye mu bugagga bwe nabbi yali teyeegombagomba sallallahu alayhi wasallam. Nafsi eringa Allah yagimutaasa, temufuga temumalaamu. Nesanga omuddu yaakhenga nafsi ye webanga yasazeewo kubeera ya mululu neeyolesa omululu ogutagambika. Nabbi waffe teyagirina. Waliwo sahaba omu basahaba yajja n'amuyita n'amugaa nti ya Rasulallah, ewaka eyo waliyo ekijjulo kyaffe, mbadde nkusaba ya Rasulallah ova gy'ovudde yonna yitirako ewaka, eriyo kye nnategese. Sahaba we bagamba nti yali ategese kisambi kya mbuzi ekyemabega, nga yalaba nabbi sallallahu alayhi wasallam wanaaba akimuteeredde ku sowaani kijja mumala. Nabbi omulamba alabanga ali omu, ekyo kijja mumala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam aba agenda eri riziki ye gye bamuyitidde, n'agenda agwa ku omu ku basahaba be ng'enjala emuluma. Nagwa ku omu ku basahaba be ng'enjala emuluma. Fulani kiki nti alhamdulillah mbeera Allah agiteeseteese ne waliwo enjala, jangu tugende gye ndaga aliyo riziki yaffe. Laba nti yalina mululugole nafsi gwe tutuma ffe abasigadde. Baba yitayita n'agwa ku mulala nga naye muyalamba kiki njala, jangu tugende ne waliyo riziki gye ndaga. N'akuŋŋaanya basahaba ne bawerera ddala nga bana. Omuddu alinza amanyi nabbi agenda kujja yekka, ne riziki gy'ategesa agireete, nabbi agirya agyebulizeemu. Abaali awo agenda okuwulira salaamu n'asanyuka agamba omubaka wa Allah azze, agenda odduggula nga bali abantu 5. Yategese eggulu kwa mbuzi okw'emabega, yamanyi nti biidhinillahi taala nabbi wanaaba akukutteko, ekisambi ky'embuzi wanaaba akituddeko kijja mumala. Nabbi yajja ne basahaba balala 4 baweze 5. Bwe baawira 5 omuddu naggulawo ne bayingira. Sahaba n'akwata ku mutwe naga ya Rabbi, bano ngenda bagabula ki? Zinategese ekisambi kya muntu omu, kati ali nabbi aleese abantu abalala, ngenda bagabula ki bano bonna? Ng'akyebuza kyabagabula nabbi sallallahu alayhi wasallam yennyini n'amugaa nti aleeta ekyokulya kyaffe kye watugambye. Sahaba n'ayira n'ajjayo ekisambi kye yategekedde nabbi n'akireeta n'akiteekaawo. Wakiteekaawo nabbi n'agaba sahaba tukirye. Basahaba bonna ne bakwatiramu ne balya. Wano omuddu bamuyita ku akiika n'agenda nga yeebuzaabuza tayagala mumugoberera. N'amagaamaga n'essalaamu z'abasanze mu kkubo tayagala baziddemu, tatayagala ziddamu.
musiraamu olagawa nti tebikwatako fa kubikwatako agenda kwakiika abaddu bayitako bayala nabbi nafsi gye yali alina Allah yamutaasa okubanga emufuga okubanga ayagala yeegombagomba n'okweyagaliza nafsi eyo yetusindiikiriza kati mwezi ogwa Ramadani n'omuntu asiiba Allah tabaraka wa taala amutaasa nafsi eyo naye banga tegenda mutawaanya tegenda mutulugunya oba oliawo ne tusindiikirizibwa okukola ku ibaada omwezi ogwa Ramadani gosanga omwana Adamu nga ali mu nsonda ali ku Qur'ani emyezi 11 abadde tasoma Qur'ani mu Ramadani wosanga omuddu mu nsonda ya masjidi buli omu n'ensonda ye babikudde ku Qur'ani basoma nafsi eri ebadde balaga nti emboozi esinga ku Qur'ani Allah agikutte era gwe mwezi gwosanga omuddu ng'ali ku adhikari ikhlasan lillah nga tazikola ku lwa Allah biri ebiseera nga adhikari zisomesebwa alaba nga biri wala alaba nga asatirul awwalina bigambo by'abasooka alaba nga kugereesa kali nkola adhikari zinga seeke mu mwezi ogwa Ramadani gwosanga omuddo nga ya imani erinnya ali ku adhikari nafsi eri ebadde emutuma okuva ku adhikari nga Allah tabaraka wa taala jimtaasiza ebe tekiri nti imaani yammwe eba waggulu la Allah tabaraka wa taala bataasa nafsi ebasindeekereza nafsi eri eraga omuddu nti omupiira ne darusu omuddu alema okutegeera Allah n'agenda laba omupiira waliwo ekitundu ekimu kyensomesaamu sijja kireeta linnya newe mmanyira nti waliyo omupiira butasanga basiraamu mu masikidi era nga sinnabazuula nti bo omupiira we gubaayo tebasoma mbanziza okusomesa tumaliriza bulungi esswala ndaba abasiraamu bonna afutuka misende nesigazaamu abaddu baalinga 3 kanye nabo bantunulako bawulira ensonyi nenkizuula nti bano baleka bawulira nsonyi okusigalamu nino bandibadde bakoze eki bandibadde bagenze dda ng'omwazinyire bakulembedde dda olwamala esswala nduza salaamu ye eyokubiri yagitolera mu ngatto misinde adduka kulaba ki adduka kulaba mupeera abasigadde kyenva mbabuuza abayibuzi buki abalala baliwa nga nsiika tokimanyi ne mbabuuza ekyaki maani yeesamba la ilaha illa llah asiramu baavudde mu darusu maani yeekola ki maani yeesamba leero tetujja kusoma ku Allah tetujja kumanya Allah biki byayagala nga maani yeesamba subhanallah eyo nafsi ebaagazisa ebyo mu Ramadani wosanga omuddu omupiira ng'alaba n'agutunulira naga kituufu eriyo omupiira n'aguvaako asiramu nakibagambako nti bale lwaki darusu webaayo temusoma lwaki omupiira wegubaayo temusoma kati ne babeeramu naye kye bakola oba osomesa buli omu ali kasimuke nga wallahi balaba mupiira tebali ku darusu abaddu nga bali ku mupiira mu masjidi alogelengira buli omu ku mpagi ye n'akasimu kakeetunuzza amataana kumagamaga kati wolabira nti abaddu bali ku mupiira nga bateebye labira omuddu ng'akya mu saati asituka luga la ilaha illallah obedda tasoma ali ku mupiira nafsi eyo etwagazisa n'etulaga nti kino kyekisinga mu mwezi gwa Ramadani Allah agitutaasa tebulaba omuntu yenna abeera kyakola ng'akikola ku lwa Allah omuntu kyonna kyakola mu Ramadani abeera akikakasa nti akikola ku lwa Allah sadaka abaddu lwe bayitiriza nafsi eri ebadde ng'ebagamba nti wonaawaayo ojja kwavuwala olwo Allah agikutte mu Ramadani n'asaddaaka erimu ku Allah byawo omusiibi nafsi eyo Allah amutaasa obwagazi okwagala kwayo Allah n'akumutaasa kuba nafsi eyo ebiseera ebisinga byetwagaliza bye bikyamu kizibu kyasanga olinga nafsi ye ekola ye mwagazisa ibaada eyo nafsi gye bayita nafsi elhawa esinga twagazisa bikyamu byokka muddu n'abeerawo nga ye mugamba nti otalimba emboozi tejja kunyoma n'alimba baddu n'abateeka mu saako gy'ayagala bateekamu ye mugamba nti awo otaakole kino tebijja kunyuma kola waawe ensasagge n'akola ensasagge ng'anoonya binyume nam nafsi eyo mu Ramadani n'eri omuntu ayasiibye Allah tabaraka wa taala gimutaasa ekyokusatu Allah kyataasa kyawa omuntu ayasiibye muti yenna kasita atandika okusiiba Allah tabaraka wa taala byamuwa ekyokusatu Allah kyamuwa tubaidu saima ani nnar Allah tabaraka wa taala amusembeza wala n'omuliro
muliro. Omuntu yenna yasiibye Allah amusembeza wala n'omuliro. Bwe kasita otandika okusiiba nga Allah omuliro gwagusembeza wala. Kyova olaba emyezi egisigadde Allah tabaraka wa ta'ala abagguddewo omuliro. Allah abagguddewo omuliro ng'essaawa yonna omuntu waafiira ku nsobi aguyingira direct. Omuliro gubeera muggule. Emyezi egisigadde gyonna omuliro Allah tabaraka wa ta'ala abaggudde. Basahaba olunaku lumu bajja ewa Nabbi ne bamuloopera ne bamugaa nti ya Rasulallah, ebbugumu nga lisusse liyitiridde. Ya Rasulallah, tukole tutya? Musana kwolwo gwayaka ebbugumu ne lisukka. Basahaba ne bagenda ewa Nabbi ne bamugaa nti ya Rasulallah, wabaayo edduwa yonna gituwe naye ebbugumu lisusse. Bwe bagamba Nabbi ebigambo ebyo sallallahu alayhi wasallam, Nabbi n'abagamba nti idha shtadda alhara, ebbugumu we liyitiriranga, n'abagamba nti fastaghfirullah, musabenga Allah abasonyiwe. Ebbugumu we mulabanga liyitiridde, Nabbi abigamba basahaba, we mulabanga ebbugumu libayitiriddeko ng'omusana gwase naye ebbugumu erijjiddeko lingi, nabaga nti fastaghfirullah, musabenga Allah tabaraka wa ta'ala abasonyiwe, fa innahu min fayhi jahannam, olw'ensonga nti ebbugumu eryo liviira ddala direct mu muliro Allah aba aguggudde. Kali emyezi egisigadde Allah omuliro aba aguggudde. Emiryango gyonna gibeera miggule. Naye we tuyingira omwezi gwa Ramadaan, Allah tabaraka wa ta'ala kyasooka okukola omuliro ogwo aguggala, abasiibi n'abasembeza wala nnyo n'omuliro ogwo. Birotero bigamba abaddu ne balabanga okusaaga abaayo eriyo abaddu Allah bye yawandiika nga lisiti zaabwe Allah yaziwandiika mu muliro. Ate ekyo Allah n'akikweka na buli kitonde kyonna. Kyova olaba Nabbi yagaa nti asbaha nnaasu mu'mina, omuntu asobola okubukeesa nga mukkiriza ekitagambika, wa amsa kafira, bugenda okuwungera nga yavudde dda mu busiraamu. So nga ate kisobokera ddala okubeerawo omuntu asbaha nnaasu kafir, n'abukeesa nga talinamu yadde ennubudha y'obusiraamu mu mutima gwe, wa amsa mu'mina, n'abuzibya nga ate mumukkiriza. Abanya bambaga hadisi Nabbi kyeri ategeeza omuntu asobola okuwangaala mu bulamu obw'edduniya nga ffe tulaba omusiraamu ng'era omulaba olaba jjana. Amanye eriyo be tulaba noga nti oyo Allah amusaasi naye andibanga wa mu Firdausi, ng'emirimu gyakoze miyitirivu ddala, nga nammwe mugiraba kumusiima mu kaseera kaako okufa. La ilaha illallah. Abo bangi betulabye mu kaseera kaako okufa n'agenda ava eggambo ng'ate alikakasa baga sikyali musiraamu, zisibangako musiraamu. Waliwo omuddu Allah yamujjulula, abadde musajja mukkiriza nga obusiraamu bwabukuumya, Allah n'amugezesa n'obulwadde. Ekigezo ky'obulwadde ekyo nga Allah mwagenda oyisiriza mawuti ye, naye abaali ku kitanda abalokole ne bajja. Abalokole bajja ne bamusabira. Bwe bamusabira dduwa gye baasaba bo eyaabwe, Allah tabaraka wa ta'ala omuddu ono n'ayongera n'amugezesa n'amuwonyaamu. Naye Allah wamala okuwonya omuddu oyo n'awona, ne bagaa nti kati avuddeyo mu mbeera embi, alhamdulillah, asobola okuddako ewaka. Yakomayo ewaka n'agamba, kimanyi nti nazudde ekituufu, eddiini entuufu y'abalokole. Okimanyi nti bansabidde ne mpona. Oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala amugezesa, Allah amuzzaayo ku kitanda. Abasiraamu bajja bazunga, omutima gw'obusiraamu guluma, musiraamu munnaffe mulwadde, nabaga mutambule munveere, mwansabira eddwano nga siwona. Abalokole ne bajja ne basaba edduwa ne mpona. Tabaga sikyali musiraamu. Emirimu gyonna gyakoze emiyitirivu, emirimu gyonna gyakoze emiyitirivu, n'afundikira nga Allah tabaraka wa ta'ala tagenda muwajjana. Byonna byakoze. Kali Allah akusembeza wala n'omuliro. Eriyo abantu nga lisiti zammwe ziri mu muliro, nga Allah we yakula lisiti y'abanaaguyingira mwoli, ng'olina kulwana nnyo weenunula ove ku lisiti eyo ogendeere. Ate era busobola okukeera ku makya Allah tabaraka wa ta'ala omuddu gwe tubadde tumanyi nga twamutamwa ffenna olw'ebikolobero byakola.
mukasera ko kujiruka nabaga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mbate mchaina chimugamba direct jana nimba sahaba omwanyumiza banne bali mu lutalo nanyumiza banne nabaga nti waliwo ekisajja kijabbaali kibadde kizze kulwanyisa busiraamu naye ekituuseeko n'atunuulira ejjambiya yange nga njogi Yesu anta yonna wagirabye n'agitya n'atoola shahada nabaga naye watodde shahada simulinzizza olubadde omumalayo shahada ati pale mujjako omutwe yabinyumiza basahaba ne bagira ne bagamba omubaka wa Allah ya Rasulallah waliwo atodde shahada naye omusiraamu amulaza omutima kubanga abadde yazze kulwana omuntu waviira naga nti kangende nnwanyisa obusiraamu aba yikakasizaako omuliro naye naba mu kaseera akasembayo alaba ekitala ky'omuddu n'atoola shahada ne bamutema. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza omusajja osse mugandawo assa omusajja abadde asiramuse sabanaga nti ya Rasulallah omusajja azze kulwanyisa busiraamu teri yavaayo kujja kulwanyisa busiraamu nga musiraamu nabiramuga osse musiraamu muno yaga nti ya Rasulallah omusajja shahada agitodde lwakutya kitala kyange nabiramugamba gwali mu mutima gwe obadde mu mutima gw'olabye nga ddala shahada atoola yakunguluteriemu nabiramugamba osse mugandawo assa omusajja omusiraamu kati omuntu asobola okuwangalawo ebbanga lyonna nga talina adde atharu ya busiraamu ne bukeera ku makya Allah tabaraka wa taala n'amuwa obusiraamu lisiti ye yali y'abantu bamujjana mulimu ku bye tukola Allah waaba yatuwandiika mu muliro n'atuteeka wala nnyo ne lisiti y'abantu b'omu muliro mwe muli okuseeba wabanga akyakuwadde chance esiiba Allah tabaraka wa taala wabanga akyakuwadde chance esiiba kikole seeba ekirala Allah kyawa omuntu asiiba kyenkomekereza nakyo biidhinillahi taala wakitiibwa Allah omuntu asiiba okusiiba kwa kumuyisirizaamu mukamulamu endwadde teriyo muntu asiiba n'asigaza birwadde bitutawaanya kyokka ate ffe tutya okusiiba tutya okulwala neweewuunya lugaabu omuntu ono awangaala waatya okusiiba Allah akuyisirizaamu n'atukamulamu endwadde kyokka ate abalala mwe mugamba nti we tunaasiiba tujja kulwala era nosanga olinga akukutaalya lwakisaala kulwala alusaazi kyokka ate Allah tabaraka wa taala abasiibi byasooka bajjako ndwadde tulina endwadde empitirivu waliwo ennyini masjidi eriyo abasiraamu nga tamanyi teyeekebezanga naku kibumba ky'ensigo zibiwangaala bitya nga tayagala nakumanya kasita ye akyali omulamu eriyo abaddu nga bwe tuli tuwangaalawo ng'okulabikako ewa dokita nti waisooka onkebereko amala gwa wansi ku kitanda nalukaga nti bale mukebereko kino oba kino kyekinnuma ne batandika okukebera ate waazuulira ekimuluma biri nga olwo byonna biwedde tayagala kumanya bibikwatako naye nga abaffe ensigo tubalaba abaffe emitima tubalaba abaffe ebibumba abaffe Allah n'akwata amawuggo ego omulundi gumu n'ataddamu kussa tubalaba ebyo byonna Allah abikuuma lwaki gwe siiba teri bulwadde busobola kusosonkereza muntu asiiba banyumizaako omusajja ekawempawu we twakulira musajja mukadde yalinga akulembera zikaali zino eza talawiya buli twamaliriza talawiya nga yakwata omuzindaalo ashhadu la ilaha illallah astaghfirullah n'ebigambo ebyongera nasaluka aljannata naudhu bika minan nar musajja mukulu oyo nga yakulembera zikaali ezo naye yali alina sunna gye yeekwatako nga yakusiiba ng'alina sunna gye yeekwatako nga yakusiiba twali bato ng'omudde oyo mukadde bino binyegera twali bwana buto ng'omusajja oyo mukadde yakulembera zikaali tukuze weetuli tulina n'abaana omusajja waali akyali mukadde naye ekyanneewunyisa lumu mba mpita ayita amanyawo ku roko
ngendo lengera musajja mukulu yali mukadde nga tuli bato ng'ali ku maanyi ga kifuba efubutuka waggulu eyo emisinde nenneewunya nga la ilaha illallah omusajja ono tafanga byejjuuzi wano mulaba ng'ali ku maanyi ga kifuba akyavuga nembe nakkijenjagaddemu omuddo oyo kye twali tumumanyiiko yali yeekwata okusiiba atakuvaako omuntu oli wasiiba Allah akutaasa endwadde Allah akutaasa endwadde omu ku basheekhe abaatukulembera abajjanjabako ku bitonde ebitera tutawaanya amajenne ago gatawaanya abantu mu mbeera yonna bangi gabatutte mu shiriki naye omu ku basheekhe bamuleetera omuddo ng'amajinni baagamusala ne bagamuteeka mu mubiri. Waliwo abantu ebimu bye tukola nga tetumanyi mu bulabe bwabyo. Bino simanyanga misale ne bakusala ne bakuteeka amajinni mu mubiri ne gakuliramu ne gazaala ne gazzukuza nga gali munda mu ggwe we gamala ne gagabana ne kubalinaanyaawo n'osanga omuddo nga takyali mulwadde alwaza bulwaza balala majinni gasibuka ku ye ne gagendako ewalala. Naye omuddo oyo bamuleeta ewa sheekha amusomerere abayambe n'asomerera amajinni nga mangi gagaanyi nabagamba nti mugenda okukolera omulwadde agenda asiibe wanaaba asiibye Allah agenda muwa security ya buli bulwadde bwonna n'amajinni Allah mwana agatwalira muddu ne bamutana agenda n'asiiba ne bamukakanga okusiiba kwa mpaka. Allah tabaraka wa ta'ala ola security gyawa abasiibye ku ndwadde n'amajinni Allah n'agatwala ne gavaamu. Omuntu buli wasiiba Allah kyasooka okukola amukamula endwadde ne zivaamu. Namala bakwata omuddu nga talya bamuliisa kyamisana kyokka teri kulya kyaggulo kyamisana kyokka taddamu kulya mpaka nkeera. Kisobola omutwalira omwezi gumu ng'akoze nagwo mungi tuyinza omulaba wiikisi bbiri ng'aweddewo omuntu adde amanyidde okulya alya lunch alya breakfast alya lunch n'alya ekyolweggulo n'alya ekyeggulo n'ekiro n'azuukuka n'alya okumugamba nti kati dda ku miiru emu gy'ogenda okulyanga buli lunaku kyemutwalira ewiiki nnamba oba ewiikisi ebbere ng'akoze aweddewo naye tugenda ova mu Ramadhaani nga tulinga abatalina kye tukoze emibiri Allah agigabiridde endwadde Allah azikamula. Tugenda ova mu Ramadhaani nga tubadde tulya kimu omuntu asiibulukuka kyekyeggulo n'alya alhamdulillah n'agenda ne yeebaka ku ddaaku n'azuuka n'akwata ku katono n'abeerawo olunaku lulamba n'atalya ne buziba ne tutabasanga nga bakoze. Senga Ramadhaani egenda okuggwako nga yalinga embeera endala yandigenza okuggwako nga tekyali mulamu aliwo nga ffenna magumba ge gali ku ngolo ne Ramadhaani egenda okuggwako yaakhe nga abasiraamu banyirira era olabira nti banyirira ku Eid nga abaddu banyirira ebitagambika nolaba omusiraamu naga nti fulaani naye yazze nga wallahi waali anyirira nolaba naga nti fulaani waali nga abaddu banyirira bava mu mwezi gwa Ramadhaani nga balinga abatasiibyeko yadde ate nga balamu. Omwezi gwa Ramadhaani Allah ebimu ku byaguteekamu kutukamulamu ndwadde ez'omwaka omulamba. Mu mwaka omulamba tuwangala n'ebirwadde bitamanyi bye biva kubanga wotunulira ebirwaza byennyini bye tusiibako osanga badokita ne bagamba nti n'osanga gwe baaganya omuceere nga te gwe kuwoomera tusobola naguvaako olwo bulwadde bye yalwadde yabujje mu muceere nosanga omugaggambu yalwadde obulwadde bwavudde mu binyeebwa kyokka omwavu bwavu emuluma ennyo okulyako obulungi binyeebwa kale abanga oli mulwaziza atono Allah amuleseewo. Embeera eyo Allah tabaraka wa ta'ala buli woosiiba kenenula endwadde tolowoozangako ekigambo kyonna nti woosiiba ate ogenda kulwala bulwazi la wallah tosobola kulwala lwakusiiba okuleka nga Allah kamulamu bukamuzi endwadde ezikola mu mubiri n'ebyengero ebirala bingi Allah tabaraka wa ta'ala byatuwa olw'omwezi gwa Ramadhaani. Okusinziira kadde katukomaawo saba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها وصل اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم كلمة بيتسمي نعم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sembuza museka omuntu nga si musiramu asobola okwata omuziki nagantu nja gusibulula oba ne yekwata omuntu nja kusibula omwezi mulamba naye nga si musiramu sadaka yekirizibwa oba akirizibwa okusibulula omuntu. Na barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Fa ya ibadallah abantu abatali basiramu na abantu abatali basiramu ebirungi bye balina nga tubyetaaga olw'enkolagana tubikozesa. Kyakulabirako omusajja si musiraamu, sente ze teziva mu haramu, akakulu sente ze teziva mu haramu, tumanyi bulungi gyazijja musubuzi wa speya. Kyakulabirako era omulimu gwe tugumanyi bulungi nnyo, tuwangaala naye. Ekyokubanga si musiraamu tekitegeeza nti tumusembeze wala. Obusiraamu tusembeza n'abatali baki, kati ati banaasiramuka batya nga tubagobye tubasembeza ne batubeera kumpi, kitegeeza tuba tubamanyi nti fulaani kino akikola, fulaani kino nakikola ki. Era nga bwe kiba nti wabaawo omuntu atali musiraamu gw'omanya n'omulaba nga si musiraamu naye nga naawe okakasa nti kino tasobola kukikola. Eri abaddu be tumanyi nga si basiraamu naye nga ku busiraamu tabuyinaako mutawaana, ng'era tabujereegera era tabuyinaako buzibu yadde n'omulundi ng'osobola muterayo mukono noga nti wallahi fulaani yadde si musiraamu ekyo tasobola kukikola. Abo mwebali nga tuwangaala nabo tuli ffenna. Kati omuddu waabanga alina kyaleese kirungi eri obusiraamu kyakulabirako, asanze tuzimba masikiri etulemeredde naga nti bannayinzi kanteekeyo essente nzimba omuzikiti, sadaka ye tegobebwa, diru egobebwa singa tukakasa nti azijja mu haramu. Tuli ffenna aleese tuseebolokoke tazijja mu haramu, tumanyi emirimu gye gyakola n'agamba banne abasiraamu nsezeewo mbasiibulule, oyo tumuleka n'atuseebulula. Kyobuuziza nti sadaka yaabwe Allah agikkereza, abantu abo Allah tabaraka wa ta'ala we bakola ebirungi bo empeera yaabwe agibaweera ku duniya. Kyekirungi ekiri mu muntu okusiramuka n'ava mu ddiini gy'akoze eki gy'abaddemu. Omuntu wasiramuka buli kibi kyonna na buli zambi lyonna lyali akoze Allah alimusiimuulako, naye ate ekyewunyisa buli mulimu omulungi gwonna gwe yali akoze Allah agumulekera. Gyatandikirako yali asiibuluddeko Allah n'atuuka ne yeegomba obusiraamu n'asiramuka. Abatali basiraamu bagula Qur'an nagula Qur'ani n'ateeka mu masjidi abaddu basome, ab'empeera yaabwe Allah agibaweera ku duniya. Allah asobola omugaggawaza, Allah asobola omuwonya endwadde, Allah asobola omutaasa ku balabe, Allah asobola omunywereza mu bukulembeze. Olusobola sadaka ye n'avaayo n'agabira ono n'agabira oli fulaani, Allah n'amusitula ki? Allah n'amusitula amadaala bya ku duniya. Kati ate ffe abasiraamu Allah we tukola bye tukoze, Allah atuwa emirundi ebere, akuwa ku duniya ne ku akhira. Allah n'akuwa ibaada zonna ze tukola, emigaso tufuna gya mirundi eki, omugaso ogusooka gwa ku duniya, omugaso ogwokubiri gwa akhira. Kyobula Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yali asaba ebirungi yasabanga bya mirundi eki, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ibaada zonna zokola zigasa ku duniya. Sola gy'osala ayina akakwate ku riziki yo ku duniya, so nga ate ne ku akhira egenda kukola ki? Sadaka gy'osaddaaka ayina akakwateko ku riziki ye y'edduniya. Buli w'osaddaaka nga riziki ye y'edduniya Allah agita, gwe ekyenjawulo ky'oyina kw'oli ye ku akhira tafuna, ate gwe ofuna emirundi ebiri ku duniya ne ku akhira. Si abantu abo be baba balina kye baleese nga kirungi kigasa obusiraamu, we tutunuulira emmaali yaabwe nga teva mu makubo makyamu, mu busiraamu tukikozesa biidhini
biidhinillahi taala. Kyobulaba omu ku basajja ku bavubuka abayahudi yaleetera omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyokulya, nabbi n'akirya. Naam, yali amumanyi takijja mu makubo ga haramu ate ng'akireese tiyali musiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akikwata n'akirya awatali yadde omugobaganya, twali toli musiraamu, yakikwata n'akirya bulungi nnyo. Ebintu bitulaga ki? Oli waleetanga ebyokusiibulukuka tumumanyi tazijja mu haramu, biidhinillahi taala tumwebazanga, era waaba wakusabirwako ne tumusabira Allah amulungamye ate amulongosereze n'edduniya ye. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.